kya abantu abalina ebifo ebyokusanyukirwamu n'ebifo ebirala ebyenjawulo ebireetera amaloboozi okusukaamu etteeka lyegattibwa okuba nga ebifo byonna bisobola okumparatingiramu. For example, bw'oba emisana nga kusaawa eno ze tuliko, amaloboozi agava mu kifo ky'okoleramu tegalina kusukka decibels 75 ekiro. Emisana ekiro tegalina kusukka decibels 5. Naye twesanze nga tulina amabaala, tulina ebifo ebyokusanyukirwamu nga amaloboozi ago gasukka decibels ezo. Tubagamba abantu aboperatinga business areas zino nti mukole ekyo ekisaanidde kyetubadde tubagamba nga tubawa license okusobola okuba nga muteekamu ze tuyita noise limiters mukugire amaloboozi ago okufuluma. Tumanyi nti mugamba nti atunda ayolesa yatera okumaza, naye tulina okumanyiza abantu baffe bye bagula basobola okubisanga munda ate ne basanyukira munda ng'ebweru abali ebweru tebali affected. Nabo bannanyini businesses already twabawadde notices, era kino tulanga bulanzi nti ennaku 14 bwe zinaggwako enforcement zaffe zijja kujja zisobole okukwasa empisa okusinziira ku mateeka nga bwe galabira, nga mwe mulina okuggalawo oba okuwamba ebyuma byammwe bye mukozesa. Tulina abaana ababeera ku nguudo nga tebaliiko bantu bakulu babawerekedde. Abaana abo KCCA ebadde ebajjako ku nguudo lw'obulungi bwabwe. Twesanze nti abaana abamu ku abo abato as young as 13 years betujje ku nguudo, abamu balina n'embuto, bafuuse bamaama ng'ate nabo baana. Kati twongera okukubiriza abantu bonna abalabirira abaana bano, oba oli muzadde oba omwana omukumakumi nga wakkiriza okubeera naye, abaana tetubakkiriza mu Kampala nga taliiko muntu mukulu amuwerekedde. Omwana yenna gwe tunaasanga tugenda kukwata. Bwe tumukwata tubatwala emasuuliita, ne tusooka ne tuba kansolinga, ne tubajjanjaba baba balwadde bano abalina embuto nabo ne tubawa services ze balina okufuna. Abamu tubalonzeemu ne tubatwala mu disitulikiti gye bava, kati nga disitulikiti y'e Napa, ne tubateeka mu masomero. Naye ekyo bwe tunaaba tukikoze nga mwe tebituyambyeko tekijja kugwawo, kubanga mmwe gwe nange n'omuntu omulala atuuka ku luguudo naawe omwana oyo ali yekka enusu 105, ffe tubasibye kuki ku nguudo zino. Bwe muba mwagala okuyamba abaana bano, ebifo bye tubateekamu tubibabuulidde, tubatwala masuuliita, sente muzitwala eyo, bwe tubajja ku nguudo zibasangeyo. Eno bizinesi sobola okugisalako ku luguudo, abaana basobole okufuna omukisa okusoma n'okubeera mu mbeera ennungi n'obutafuna mbuto nga tebanaba kwetuuka. Bwe njogerera kati twakajja abaana 365 ku luguudo. Mu baana bano tulinamu abaana 163 abalenzi, tulinamu abaana 202 abawala, abaana 193 twabatwala e Napa nga tumaze okukakasa nti abaana abo gye babajja okubaleeta mu Kampala. Abaana 183 be twatwala bayingizibwa mu ssomero ly'e Ladoi e Napa. Abo bonna abawulira nti mwagala okuyamba abaana, tubasaba esente temuzibawera ku nguudo. Tulina amasomero nga Ladoi agatwala abaana abo, esente muzitwala eyo, abaana bafune omukisa okusoma basobole okukula ng'abaana bavunaanyizibwa. Tulinayo n'abazadde be twasibye mu kulagajjalira abaana bano, abakyala 10 n'abaami 2. Era bwe tusanga omwana ku luguudo nga tali akampani, tetubakasa nti gwe nannyini mwana oyo, gwe muzadde we gwamulabirira, tetujja kulonzalonza, tujja kutwala mu kkomera, kuba omwana yenna owa Uganda alina okufuna omukisa okubeera n'obulamu obulungi, ng'asomye, nga mulamu, ng'asula bulungi. Kati bwe kiba kikulemeredde tujja kukwasaganya ng'amateeka bwe gagamba. Tukubiriza kuva omulanga eri abo bonna abajjanjabi ab'abalwadde abakufudde obuze okujja abalwadde e Mulago oba mu malwaliro gonna ne babaleeta ku luguudo basabirize. Omulwadde yenna alina kubeera mu ddwaliro. Abalwadde era
abajja ne tubatwala mu malwaliro gaffe ne tubayoola abamu ne tubazaayo gye balina okubeera naye gwe omujjanjabi aleese omuntu ku luguudo naawe tujja kukwasaganya ng'amateeka bwe galagira kuba omulwadde talina kubeera ku luguudo. Ku nsonga z'enkulaakulana ez'enguudo zaffe bwe tubadde ne press conference oba ku mikutu egy'enjawulo bannakampala ne bannayuganda babadde batubuuza oluguudo lw'ekiteezi. Nina essanyu okubategeeza olwaleero luno nga 6/5/2026 tukola kyetuyita ground breaking ku luguudo lwa kiteezi kiti era tiimu zaffe rede zatuuseeyo dda okusobola okukwasa abakontrakita ne twawadde omulimu guno okutandika okukola. Abagenda okukola omulimu guno ogw'ekiteezi mulimu China Communication Construction Company etubeera ne BMW Consulting Engineers abagenda okuba nga bakalabalaba omulimu guno. Omulimu guno tusuubira tujja kutwala emyaka 3 oluvannyuma lw'emyaka egyo kiteezi nayo esobole okuba entambula ennungi. Nga mmaliriza njagala okwebaza bannakampala, njagala okwebaza bannamawulire olw'omulimu gw'omukoze okusomesa bannakampala ebyo byonna ebyetaazanga ekibuga era abasinga bagondedde amateeka gaffe n'ebyo byonna bye tubasabye okukola okusobola okuba nga tulongoosa ekibuga. Abo abalimu abatonotono abatannakkiriza nti ekibuga kirina okuba ekibuga ekitweyagaza ffenna tetujja kulonzalonza, tujja genda mu maaso n'okukola ekyo etteeka lye tukugamba okuba nga tubakaka okuba nga bakolera ku ekyo kye tuba tubasadde. Ntwala omukisa guno nga njozaayoza Ssaabalwanyi His Excellence Yoweri Kaguta Museveni okusobola okutuuka ku kkula n'obuwanguzi obw'okuba nga atuula ku ntebe esinga ekkulu ey'eggwanga ey'obwa pulezidenti. Okulayira kwe tugenda kubeerayo nga 12 omwezi ogwokutaano 2026 Ekkololo Ceremonial Grounds. Omukolo guno ogw'ekitiibwa Kampala ejja kuba nga ekungaanya oba nga eyaniriza abagenyi ab'enjawulo abava wano mu Uganda ne mu nsi yonna okusobola okujja. Tubakubiriza mu bannakampala twaniriza abagenyi bano mu kitiibwa, tubawe essanyu, tubaprotectinge bagende okuva mu kibuga okuddayo gye bava nga beegomba okukomawo e Kampala. Ekirala tubasaba mujjumbire omukolo guno mujje mubugirize His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'atwala ekirayiro kye eky'okuba pulezidenti waffe emyaka 5 egiddako. Mwebale nnyo, mwebale